Mwebale nnyo okubanga mutugoberera. Nze Waswa Emmanuel, Trust Media Uganda, Waswa Emma ze YouTube channel 2. So ino kubanga subscribing ako nakugamba banensonga 10 okutwekuumiyako buli kiseera buli kimu kiraba. We are always live anywhere anytime. Mukitegedde bulungi. Mbalamusiza nnyo mwena gye musizira bannayuganda bannange okubanga mutugoberera. Mwebale nnyo okubanga mubeerayo. Viva Organic Access Building Lubaga Road ye musawe kagenda okukola akateeka lockdown yawedde. Gende wa dokita omugambe Emma yatugamba buli kimu okijjanjaba okozaako mukundekere. Kale police wali namba eri 0752642427 manyi manene mu vibe. Njagala okubategeezaako nti bagamba kusubiza akira akuma naye abantu abamu Uganda muno basigaliza ebisuubizo bwakusuubiza atuukiriza. Bwetwogera olunaku lwala leero omukyala Mama Fina nga bwe yasuubiza Ssekitoleko Julius nti agenda kumukwatizaako amuwe boda amuweeyo ne ku sente abituukizo na kulwa leero. Ssekitoleko yono nvubuka yalageze mpaka Olympics ettocho gye twangulidde emidaali ebebule ennaku nnyo bali bamufiira mminde wakiki n'adduka mu nkambi ne bamuyula ne bamukomyawo. Era nabagamba ennaku ezo nti ekibi buli wali ekibi ate n'ekirungi we kijja. Mwana mulenzi ono okuddukako mu nkambi kyali kibi, it was a very bad image. Naye ate kirabika kigenda kukyusa obulamu bwe. Ssekitoleko Julius tagenda kusigala kyekimu. Nabagamba nti ebirungi bigenda mweyolekera. Mwamulabye ku weekend ku CBS nga bamuwa ebyokulya n'ebisigalidde. Leero Mama Fina akutte boda emu mu Kampala wano eya Bajaj Boxer eri worth $5,000,000. Agikutte nga namba si ya kitundu n'agimusimba n'amugamba mutabani genda weyagale genda okole sente. N'akwata ne capital $2,000,000 n'amugamba ziizo roughly naba nga mwada obukadde 7 obw'ensimbi eza Uganda zannaye wala ntyamu kati neneebuuza nti ane Mama Fina oli mu grade yo. Kale awo tuvuddewo naye ng'ekikulu kya byonna with a big heart, a lady with a big heart akutte $2,000,000 ne boda namba ze $7,000,000 n'aziwa Ssekitoleko n'amugamba Ssekitoleko gende ennaku ekuggweko okitegedde bulungi nnyo. Nga bwe kiri nti yenkola ye okugaba yakimanyiira kyafuka kitundu ku bulamu bwe agabe bamwogerera n'asigala ng'agaba bwato bwakikoze. Nabagamba Mama Fina gavumenti namba mu gavumenti yakola ensi yiye nti omuntu alemo kabira Museveni n'abbanja n'agamba Mama Fina oliwa ate n'aresponding nga mukadde akatuufu n'asobola okubaako kyakola ekyenjalo. Weebale nnyo omutima omugabi ogwo Omukama agira akuwangaaza emyaka emitirivu ennyo. Singa abantu nga mwe mwali mufuuka ba immortal nga temufa n'obeera emyaka kati gwe Mama Fina osana bbeerawo myaka 20,000 buli mulembe ne gubira gukusisinkana ne batakoma kukunyumyako okunyumya nti fe abaleeba omulembe Museveni fe twamulabako n'omukono ogwali gweweera wabula n'obeerawo buli okategeera akagamba abantu nga mwe temulina kufa mulina kubeerawo mu nsi buno myaka ku myaka nga buli generation efa gwe Mama Fina nga woolinga gwo kubeerawo ng'oyamba abo. Anyway bwe tutandika okuprofilinga tetusobola kumalayo kuba blood nze simanyina kumanya yakamala okudduukirira ab'ettololo yakamala kati nogaye bannange amaanyi nga mangi naye nga akikoze bw'atyo finally n'asobola okuba nga adduukirira omukulu Ssekitoleko Julius boda ne sente n'aba nga bimutuusaako. Kale weewaawo Omukama kuume era tuyanza nnyo kulaba na Uganda bw'oyamba.